Okay. Aba ngenaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Agusto 2026 mu musango gwa omukyala Susan Magara eyattibwa abantu ab'enjawulo era abantu abo ne bavaayo n'ekifaananyi ne balaga nti bakola ekikolwa ekyo nga beesize oba nga beesigamye ku ddiini ey'obusiraamu. Tuli wano okuwakanya ekikolwa ekyo n'okuvumirira ekikolwa ekyo nesekuvumirira yenna kubanga ekikolwa ekyo si kya busiraamu, ekikolwa ekyo kityoboola eddiini y'obusiraamu era n'abakitambuza bonna bakikola mu bukyamu mu kutyoboola ekitiibwa eky'obusiraamu. Eddiini ey'obusiraamu ddiini ya mirembe. Ebimu byandibadde birabikirako ne mu nsala ya kkooti ng'omulamuzi awakanyiza ddala abantu bano bye boogera kubanga ne mu kkooti omulimu abalamuzi abasiraamu era bwe twandisuubidde nti abeebuuzizzaako ku nsonga eyo ye abaffe mwe mwavuddeyooko ne mwebuuza kyazze kitya abavunaanibwa bano ne bajja bonna nga bambadde yunifoomu y'emu n'obukoofiira bwe bumu byayingidde bitya mu prisoni. Ekyo kyonna kirina okwebuuzibwa ne akulira amakomera atunnyonnyole byateekebwateekebwa bitya mu mbeera eyo oba oli awo baabawa exception ki okubakkiriza okukuza ebirevu. Kyetumanyi obulungi byabashayija kyamanyi obulungi nti bw'oyingira mu kkomera buli wiiki oluvannyuma lwa wiiki 2 bakusalako enviiri n'ebirevu. Bano baabikuza batya? Bannamateeka tubeetegekedde abantu abafaanana ng'omukyalo oyo abadde bagamba nti Kurani ebakkiriza okutta. Essaawa yonna ffe nga bannamateeka abantu abo tugenda kubatuukako tubalage nti amateeka gakola okusobola okutaasa ekifaananyi ky'obusiraamu. Ekyokubiri, twagala okuwooninga abantu bonna abakozesa ebyambalo by'obusiraamu oba ebyambalo by'eddiini yonna enzikiriza yonna ne babyerimbikamu nga bakoleramu ebikolobero okusobola okulowoozesa eggwanga nti enzikiriza eyo oba obusiraamu bwe bukoze ekikolobero ekyo. Okulaba nga Paalamenti ya Uganda eyogedde ku eno ensonga twongere okufuna okumanya lwaki kyabadde bwe kityo era lwaki n'omulamuzi yakkiriza embeera eyo ebeerewo mu mbeera yonna gye tuvumirira nti yabadde etyoboola eddiini y'obusiraamu etyoboola abo abakkiriza mu busiraamu ate etiisatiisa n'abantu bonna bonna abasinza ng'abasiraamu. Komiti kyendala okuleka kukozesa